but we have to enforce. It's unfortunate that some of our officers have taken feeding or aina issues zimtawanya oba vudde wakana ya ine ebizibu biye nagamba njaba kuba ipapulo bampulire kituufu wa traffic naye muntu asobya. So kyokora bw'olaba ng'omusirikale w'oli kwogera naye takutimwango bayinza okukunyigiriza oba ali kubuira ebintu by'otategeera, please move to the next officer. Tetulina lone deployments, tetulina musirikale omu. Buli bitu yonna ebeerako abasirikale basukamu abo, tuuka ku musirikale owokubiri oyogere naye. Bw'olaba nga you have exchanged words and you are not likely to get justice, come to our offices. We are there. Personally, I'm always free to receive your call and advise you and intervene. So the supervisors are there for that purpose. Omusirikale bwa messing up kukubo, do not accept to die in silence. Ate kino njagala kutegeeza n'abatuwuliriza nti abapoliisi abasinga bangi nnyo betuli kusasuza epapula. Omuntu ayinza okujja n'akugamba nti emmotoka yange kwolwo olunaku nze yali agyevugira era nagenda nempita ku musirikale n'ambuuza bulungi, n'ambuuza pamiti n'engimulaga neeyongerayo. Ngenda kutegeera after 2 weeks nti omusirikale yampa ekipapula. No. Ono omusirikale okuwa ekipapula olina okutegeera nti ampadde ekipapula atampadde kyaki. Alina okunnyonnyola lwaki ali kuwa ekipapula. Alina okunnyonnyola nti rights ze z'emabega tezikola era nkuwadde ekipapula era naye n'asigaza evidence nti rights ze zibadde tezikola. Then nagamba nkuwadde ekipapula, you go and do what and rectify this. But tomorrow if I get you again, it will not be a ticket, it will be maybe court or something. Okay? So for you to accept this ticket, you must know the offense that they are giving it for. Era n'abapoliisi tubagamba toweereza muntu ebipapula byatategeera. Bw'aba aganye ng'agamba nze mutuufu nga mulemeddwa okukaanya, bring him to office. Like I said, EPS is just one option of enforcement. So temukkirizibwa kunyigirizibwa okukubona ebipapula watu kitegeera kindeetedde. I will make follow up as a person. Kale nsuubira mikwano gyange abavuga taxi mukiwulidde, abavuga motoka zammwe eza bulijjo nakyo mukiwulira, mikwano gyange abavuga boda nakyo mukiwulidde. Wabaddewo embeera, wali owuliddeko embeera ya service award ku kkubo? Sigiwuliranga. Wali owuliddeko akawogo kandeeta ekigambo bannanga ba taxi bakozesa? Basajja bali akawogo. Wali owuliddeko akawogo akatambula ku basajja ba uniform n'abakazi ba uniform? Mbadde nsaba tukozese ebigambo ebituufu. Weba tebangamba mbu service award kawogo, they literally mean nti waliyo stages ezibeerawo ku makubo. Nogamba nti aba traffic bali Kachira, nti abalala bali ku Mairombi, bali ku Gaddafi, nti amo bali ku Wea, naye ng'okuyitawo olina okubabuuzaako. Sigamba nti mujebale naye oba wakasente kye kigambo ekituufu. Wali owuliddeko nti b'ofisa bo basaba ekimu eky'ekkumi ku kkubo? Nedda kiyinza obutaba kimu eky'ekkumi, naye if you are talking about extortion or corruption, that is a common disease for literally every Ugandan. Police has not been spared by this vice. Njagala tutegeere naye engeri gye tusobola okulwanyisamu obulwadde buno obuli kutulya nga society, kukwatira wamu. Kukwatira wamu. Nze oluusi nze ng'omuntu olina abantu bange era bakimanyi bensibye bakugezaako kumpa enguzi kukubaawo. Kubanga kati bw'oba tolina musango ekikuweesa enguzi kiki? Ate kkiriza waggaana abamu bagenda omuntu ava wano n'agenda nayimirira omusirikale waali. Anti abasirikale bano batusobera. Omusirikale alina obuvunaanyizibwa obunzijja ku steering, because ebiseera ebisinga bwe banyimiriza siva ku steering. Pozi nga wekungamba nti ekizibu kiri ku motoka oyagala nkirabe, naye omusajja ayagala pamiti, akuggyako pamiti n'atandika otambula nayo. Kyayagala mbu ofulume motoka ogende wali omuweyo k'omuwaayo Nedda, let us know and follow up on our rights. Kyengezaako okwogera nti n'abasirikale bano abali ku kkubo, poliisi terina weezaalira abasirikale baayo, babajja mu society. Oyinza n'okusanga olina mu muganda wo wano ku Jinja CPS. So these are
our people abava mu society zaffe abava LC1 abava mu families abava mu some of them nga batandise n'okukola n'ava wano ku NBS n'agenda n'empisa ze n'atuuka ku kkubo n'azira zaayo naye ngwe ng'omuntu omanyi rights zo nzavuga gwavuga. Do you know your rights? That is the beginning of justice. If you do not know your rights, you will never get justice anywhere, leave alone police officers on road. Kubanga nze bwongamba nti ngenda kuwa ekipapula, my first question, sivugira mu uniform nti buli lunaku mbeera mu uniform nange nvuga n'engenda. My first question will be over what? Musango ki mumpeesa ekipapula asooka kunnyonnyola omusango so kontegeeze nti kino na kino emotoka yo tesiba simanyi toyina ki simanyi pamiti then tukole ki twesorting. Secondly nkugamba it's okay if you cannot forgive me mpe ekipapula ngende kubanga ekipapula ekyo kibeerako 28 days. Kati bw'ogenda awo ne bakugamba for example insurance, ekipapula kya insurance ya mitwalo 4. Which bribe are you going to give to get out of 40,000? Omusirikale baba aganye okusonyiwa oba okuwoninga akuwa ekipapula ogende at least oba omanya nti sente zigenda mu treasury, sente za government. Okay. So let us know our rights and reject bribes because so, bribing abasajja okwekaalisa ne pamiti zaffe tukozeewo ki kuba bakikola nnyo akusaba pamiti motoka teriko kizibu because nze motoka zenvuze over time tekubeera bizibu tekuli kizibu yagadde just confirming oba oli licensed driver na kujjako permit ne yetula nayimiza ne motoka endala naye ng'alinze otambulemu ng'agamba mbutambula mu kina Uganda akutte permit yo alikwekyanga nayo nogamba kati ono mukolere ki za magezi genkuwa togaba bribe. And is a silver steering. I know Jikomia. Yes, talk about bribe. Unfortunately or fortunately, the law is clear. Tambula ne copy ya permit yo era jo omusirikale if he can be identified. Ngapo indicate ndi mu uniform amanya gange kwegala. So bwe nkuyimiriza oba manyi nti ono asingwire. Ansabye permit yange nenjimuwa. It is what the law says. Na yate takirizibwa giteka mu nsawo n'agitwala oba na darting around. No. Let him tell you what you are required to do or what he wants from you and you move forward because abantu kitufu nda abantu abane programs zaawo obo genda Kampala ngo barajamu emukono so tewetaaga kudelaying ate ku with a policeman who doesn't want to tell you mubuze nti chichi is there any problem. Lwaki abasirikale bano ekizibu ekya overloading kibalemye kubanga omusajja ateekamu abantu muva Kampala nayongeramu emukono ne mujja ne musembera jinja ne mutuuka nga mulimu excess naye ekyakola ndi bamuyimiriza wano ku NBS asibira ali ku katale kati conductor yalina otambula mangu nnyo adde mabega mpola mpola omusika etafa nayo olumuwa 5k gamba mugende mweyongereyo acha abasajja bano tebakozesa yeso ngambye bava muffe naye ate training yammwe tulowooza nti emala ne bapolishingako ne mufuuka abantu ab'enjawulo lwaki kino kiganye. That is true. Tulemeddwa wakyaliwo ebintu which are beating us. That is admittedly that is right. However, with you the public we can fight it. Kati olaba oluusi kati go olese example yokugamba nti omusirikale owa conductor ayinza okudda mabega mpola ate waliwo abatayimirira ddala. Abaana ba taxi bano nga bw'aba ina excess ebiseera ebisinga tayimirira mpozi ng'osazeeko ekkubo. Yes. Okitegeera. Ekyokubiri osanga abantu bakugamba nti sooka oveemu tusale bridge olinnye. Really, why would you go through all that just to beat the system? Agenda